Yo, this is Rampant Killer already, the President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akakasa nga head of mobilization w'ekibiina kino omukulu amanyiddwa nga chairman Nyanzi Fred Ssentamu bw'akwatiddwa ab'ebyokwerinda era ng'ono bamutwalidde ku mudumu gwa mmundu mu mmotoka ekika kya drone era nga bamututte akakasa nti babadde ba byakwerinda agamba nti bamusanze ku bbiri ku round about awo akawungeezi k'olunaku olwaleero kupije Daniza Kakoli omulungi atumbudde nkwanirizaako mukadde kano kennyini kansubire nti oli bulungi najjo sinzidde nti nkwebazaako gyonna gy'otussaako engalo weewaawo oyo atwaliddwa lwaleero so nga ate olunaku lw'eggulo waliwo omulala ow'ekibiina kya National Unity Platform eyatwaliddwa amanyiddwa nga Kiyemba Sharif ngono agambibwa okuba nti yaggiddwa ku mini price mu kibuga Kampala so nga ate ennaku z'omwezi nga 10 olwali lwa bbalaza olw'omwezi guno gwennyini era omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti baatwala munnakibiina omulala amanyiddwa nga Kinobe Rashid era ng'ono yaggyibwa Nansana bamutwalira mu drone ku ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro era ng'agamba nti emmotoka eyamutwala eri namba UBB 178N so mu mbeera efaananako bw'ekyo ab'ekibiina kya National Unity Platform abasinga obungi batwalibwa kumukumu. So nga ate olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba Alex Muhammad avuddeyo bw'atyo n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo obwa Namunigina asobole okuba nga ate adda mu bigere bye yali mukama we omugenzi Honorable Muhammad Ssegirinya wabula nga ate olunaku olw'eggulo ono yabaddeko live ng'agenda maaso okuba nga ate akoowoola bannakawempe era nga yakozesezza omuto amanyiddwa nga Naggirinya n'amusaba abeere nga ate akoowoola abantu abaali baagala taata w'omugenzi bajje balonde ankowe amanyiddwa nga Luswa Luwemba weewaawo ekintu kino bangi tebakisanzeemu ddembe n'akamu n'akatono ddala nga bagamba nti lwaki akozesa omwana omuto okuplayinga sympathy card abamu si bonna naye nga wetwogera bino byebimu ku bigambo yagenze maaso okuba nga ate ayogera olunaku olwaleero ng'akakasa bannayuganda oba bannakawempe nga bwagenda okuba nga ate ajja bwa Namunigina independent tulowooza ekituufu tewakyali kulanga kulala ngenda kwesowolayo era ngenda kujja nga independent mu kalulu kano mu by election eno ey'okulaba nti tujjuza ekifo kya Kawempe ekisookera ddala ndi memba wa National Unity Platform n'ekirala lwakinzize abantu okuŋŋamba nti jangu abantu babadde bafunye babaddewo gaapu mu balonzi baffe bagamba bw'otajja tugenda kawawo enaaleero ate nga nze ndikabwa nango n'enaaleero so ne ŋŋamba okusaba kw'abantu okubanga bwe kusaba kwabwe kanzije era wiini eno bw'empangula ngenda kugitwala ku kitebe kyaffe kubeere okubeera nti tugiselebrate. Embeera y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye yasajjuse mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero era ng'ono yaddusiddwa ebigoloobi mu kiriniki emu okusobola okuba nga ate afuna obujjanjabi weewaawo bo abamu ku basawo okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago babadde bateeseteese olukuŋŋaana mwe bagenda okuba nga ate balagira obutali bumativu ku nkwatibwa ya Dr. munnaabwe amanyiddwa nga Kano Kizza Besigye bano babadde bateeseteese okuba nga ate bakuŋŋaanira mu kifo ekimanyiddwa nga Mulago Hospital Guest House weewaawo bagenze maaso okuba nga ate bakabatema nti ekifo kino kyaggaddwawo era nga tebasobola kukikozesa mu kadde kano olw'ensonga nti kyabadde kigoyinga under renovation. So nga ate ye minisita avunaanyizibwa ku by'okulungamya eggwanga n'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nga bwe yakyaliddeko Dr. Kizza Besigye olunaku olw'eggulo mu kkomera e Luzira n'ayogerako n'abasawo be era nga babadde obulungi nnyo ddala nti ono yamutegeezezza addemu ali emmere ye ge magezi ge yabadde amuwa olwo nno nga bw'alindirira gavumenti egende mu maaso okuba nga ate eddamu okusaba kwe okw'okukyusa omusango gwe gubeere nga ate gutwalibwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Bino ebyagudde mu matu g'omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye yagenze maaso okuba nga ategeeza eggwanga nga bw'atayagala kuddamu kulaba Baryomunsi ng'asemberedde bba n'eddakiika n'emu.
Weewaawo bo abakulembeze ku ludda oluwabula gavumenti mu paalamenti nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bagenze mu maaso okuba ng'ate bakyalako ku kkomera e Luzira ewali Dr. Kizza Besigye. Bano bagamba nti tebasobodde kumulaba oluvannyuma lw'abakulira ekkomera ery'e Luzira okubategeeza nti mugonvu nnyo era awumuddemu tebajja kusobola kumulaba. Wabula bategeezezza nti munne Hajji Obed Lutale Kamulegeya bamulabyeko ne Bobby Yang nti era Lutale abaleetedde obubaka okuva ewa Besigye n'abategeeza nti abasabye obutalwanirira ye yekka wabula ne banne abalala bonna abali mu kkomera. Mu mbeera eno mukazi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Babitungo Kyagulanyi avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe ng'agamba nti the African proverb that says a bridge is only fixed after someone falls into the water reminds us not to wait too long. Enough is enough. Free Besigye, free political prisoners. Bw'atyo bw'agambye nti olugero lw'abaddugavu olugamba nti olutindo luddaabirizibwa omuntu amaze kugwa mu mazzi luno lutujjukiza nti tetulina kulinda nnyo mu bufuuzi, tulina kulinda abantu kugwa mu mazzi tuleke tuddaabiriza olutindo ekimala kimala. Era bw'atyo n'asaba okuteebwa kwa Besigye wamu ne bannabyabufuzi abalala abakwatiddwa. So ng'ate bo abawagizi ba PFF okuva mu disitulikiti ey'e Bushene olunaku olwaliro beeye ku street n'ebipande eby'enjawulo ebisaba okuteebwa ka Dr. Kizza Besigye wamu ne bannabyabufuzi abalala nga bano bagamba nti ekimala kimala baagala Dr. Kizza Besigye ateebwe abeere ng'ate afuna obujjanjabi bw'ateekeddwa okuba ng'ate afuna. So ng'ate mu kibuga Kampala ye Kampala Deputy Mayor Doreen Nyanjula ng'ali wamu ne political activist Ingrid Trinawe n'abalala bakwatiddwa wali eri kwa Park bano we bajiddwa nga bali mu kye bayise Free Besigye and all political prisoners protest bwe batyo ne batwalibwa ku CPS Kampala babeere nga ate babitebya. Ku mukutu gwa X wono bwana Ahabwe Martin yagenze maaso okuba ng'ate ajjayo ekimu eky'ekkumi kye mu kyaki kye yabadde ataddeyo oluvannyuma lwa priest obutabuulirako ku nsonga ya Besigye oba obutakondemi nga bigenda mu maaso mu bulamu bwa Besigye mu kyaki ngono agamba nti kyeyakoze kyokka kyakubuulira ku babbi ba busimu mu kyaki n'agamba nti akooye embeera efaanako bw'etyo bagende ewa gavumenti ekole ki ebaliise era agamba yakikoze omulundi gwe ogusookedde ddala kuba kyamulumye nnyo babuulira batya ku babbi b'obusimu ne batoogera ku mbeera eri mu ggwanga eya Besigye. Waliwo embeera egenda mu maaso mu bawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform betwandiise ba foot soldiers abatera okweyambisa ennyo emitimbagano oluvannyuma lw'okubanga abakontana mu ntegeera yaabwe oba mu ndowooza yaabwe ey'ebintu era nga ngenda kutuusaako mwana mulenzi amanyiddwa nga Wumal Tseka ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Samid Might Family. Embeera y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ng'emaze okuba ng'ate esajjuka ye omukulu amanyiddwa nga Wumal Tseka yavuddeyo n'agamba nti ono aplayinga sympathy cards oba okitegeera weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Samid Might Family kino yakirabye nga obugwagwa endowooza ya Wumal Tseka ate nga bano bonna bakulaga nti bawagira kibiina kyekimu. Weewaawo ngenda kuba ng'ate nkutuusaako sayidi zombi osobole okuba ng'ate olaba
ani yaani naawe olabewa jogwa. Naye nga sinaba kutwalayo eyo jjukira nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu azze apostinga enfunda ez'enjawulo ku mbeera egenda maaso okuba nga ate etuusibwa ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye era ng'olunaku olwaleero yakulembeddemu abo abagenze ku kkomera okuba nga ate bamukyalira nga ebikutuusizzaako mu kusooka. Naye nga sooka olabe kano. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugambye tubanje Besigye era vidiyo lwe yagikoze nagisitiikingiddewo ne ntandika okubanja Besigye. Ompuliriza newankubadde Besigye simwagala atuzannye emizannyo mingi egitukkakkanya fe abaagala okwejja mu buwambe naye olw'okuba omukulembeze waffe bwe yayogedde natandikiddewo okubanja ani Besigye sijeema eri mukulembeze wange era bannayuganda tutandikirewo okubanja ani Besigye. Naye mpuliriza bulungi mu kampu ya Besigye abawagizi be bo tebali kukufiri Besigye kiki baliko bali mu kupromotinga Besigye nga beyambisa chance eno ey'envuvuumu ffe nga bwe tugamba Besigye bamute bo bali mu kukola zitweet Ingrid tulinawe olunaku lwajjo ya tweetinze n'agamba Besigye the people's president nga ataddeyo ekifaananyi kye 2026. Ompuliriza listen to understand fe tuli mu lutalo lujjako Museveni. Besigye olutalo lwalwana lulala fe tuli mu lutalo lwa kutereza ggwanga Uganda. Besigye olutalo lwalwana lulala newankubadde omukulembeze bwe yatugambye fe twatandikiddewo okubanja Besigye kubanga president kyayogera kye twogera ye kalabalaba w'olutalo luno ku saidi yaffe ab'enkyukakyuka mu kampu ya Besigye bonna abaali postinze firi Besigye saawa zino bali mu kuwaana buwaanyi Besigye. Ompuliriza ontegeera kati gwe yeeyita Comrade bwe tuli mu lutalo luno lw'enkyukakyuka olabye ng'olina gweyambisanga Mukisa kujja kukkakkanya nze Kisekka olw'evidiyo gye nakola oluvannyuma mu kusooka nga pulezidenti anatugamba tumubanje nga ne bye nayogera temwali bulimba yadde. Owulira bye nayogera byonna nga temwali bulimba yadde gw'olabye ng'olina Kisekka naawe okisussa nga ge nayogera mazima naye nga gw'otaasa gw'olinga alwanirira oluva mu kkomera atutandikirawo kubanga gwe mulimu gwe gwabadde ng'akola ebbanga lyonna with evidence. Okigedde naye omukulembeze yasigadde atugamba tumubanje era naffe kye twakoze mu bulumi obungi tuli mu kubanja Besigye. Museveni firi Besigye twagala Besigye aveeyo adde ebweru tujja kudiringa naye ng'aliwa bweru newankubadde tumanye obukyamu bwe tumanye ebigendererwa bye. Okigedde gwe eyeeyita Comrade ozzaate okkakkanye Comrade munno bwe muli mu lutalo olw'okulwanyisa Museveni ng'ate omukkakkanye olwanirira ani Besigye nga ne vidiyo nagikola luvannyuma kubanga nze vidiyo Besigye nzimukoledde ezisukka mu vidiyo 20 vidiyo ezisukka mu 20 kati gw'olabye ng'abo ye tayimu Kisekka wamulinda dda fe tubamanyi enkola zammwe fe tubamanyi naye kaseera buseera Besigye Katonda atuyambe bamute Katonda atuyambe Besigye bamute mujja kutandika ate kudda kulugaye bannange omusajja ate olaba byake kubanga kyalina okukola era kye bamuzimbira okukola naye kiso kisala saidi zombi nga bwe tutamubanja kijja tusala. Okigedde ne tugamba katudde ku saidi y'obutuufu kubanga omukulembeze waffe watugambye era kyakiikirira Besigye alina otukomerera newankubadde tumubanje era tumubanje kuba omukulembeze bwe yagambye
Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulire Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Besigye mutujje mu sympathy card zammwe. Naye kivubuka gwe weguba mwengo onywedde mungi n'otamiira n'oyita ne woosula amazima oyise woosula osusse ge mazima. Simanyi na kumanya struggle kintuufu mwoli. Oli mu ya Kenya, oli mu ya South Africa, oli mu ya Uganda, oli mu ya Kyagulanyi. Sikutegeerera ko ddala n'akatono. Kyova olaba olumu okulaba bulabi. Ekisinga okunnuma w'otuuse osobola okuwabya akakadde n'okawabiza ddala ak'abantu era nozza n'akakadde oba obusobozi obulina ensi ekuwadde amatu naye osusse. Omukulembeze ebintu byasimbako essira ate byonafuya. Kati gwe n'akakundi ko simanyiddeeko ddala struggle kintuufu. Wano wajja e Uganda n'okwata famire yo mukazi wo n'omwana wo kuba tewalina ssente zibalinnyisa nnyonyi n'obayise Kenya baabo ne bayingira South Africa illegally. Batambulira omwezi mulamba. We batuuka e South Africa obwongo bwo bwakulowoozesa nti gwe ensoogi maze era kooli e South Africa. Mukulu South Africa oyo oli Kampala butamanya bwe bukusumbuwa. Museveni gw'oliko mpozi nga tomumanyi. Lwalikeera ng'akwagadde intaneti etereka. Weegendereze mu kuzannyira mu bulamu bw'abantu waneeno abali mu makomera n'abalwadde mu mbeera ya struggle. Bwe mutyo mwavaayo ne mukomerera Seggirinya mpaka musajja wattu obulamu bwe buzikiridde. Omukulembeze atadde akatambi ng'akunga bannayuganda okulwanirira obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Eggoola g'okola obutambi ate Besigye avundire mu mukomera. Gwani yagamba nti Museveni agezesa. Museveni tagezesa. Wekuba kutta abawakutta, wekuba kusiba abawakusiba. Ebintu bino bigenda kutuukako. Munnange saagadde woonaatuukira ekiseera okwetaaga obuyambi bw'Abannayuganda bakuddiza obutambi buno. Wavaayo wano nga maze okutta akawunga emmere embi abasibe gye balya nga mu mateeka ga Uganda omusibe alina okulya omutwalo gumu n'ekitundu. Abaana bali mu makomera balya bubi bafa enkya n'eggulu. Wabula gwe wavaayo ensi n'ogimatiza nti eyina kufa kamera eyingidde etya wabula tebafa ku mmere embi gye mbalaze. Nakusiriikirira naye osusse ozannyira ku bulamu bw'abantu ng'ate weefuula atambula naffe. Wakula otya gwe atawa meseji ya mukulembeze kitiibwa? Bannange nkimanyi wano waliwo abafollowinga Umaru Kiseke era abamwagala era abaagala meseji ze. Naye kino kisusse. Amazima kisusse.
Bannayuganda kitukakatako okubanja Dr. Kano Kizza Besigye mu kkomera gyali. Naddala ffe abaagala enkyukakyuka. Kitukakatako okubanja buli munnayuganda ali mu kkomera nga talina musango afune obwenkanya. Kaabenga gyali mu butali bya bufuzi, kaabenga misango mirala naye nga munnayuganda Museveni buli kintu kyakola takikolera mu mateeka. Saawa zino kitukakatako okubanja buli musibe afune obwenkanya. Bannayuganda mbakowoola tubanje abasibe bafune obwenkanya. Tubanje Dr. Kizza Besigye. Wumalo Kiseka weddeko. Abawagizi ba NUP abakyawagamidde emikono gya kooti y'amagye omwenda kuliko Yasin Sekitoleko amanyiddwa nga Machete, Kato Emahuma, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Patrick Mwase, Abdallah Kintu, Kavuma Musa, Jimmy Garukande ne Abdallah Gibusua nga bannaabwe 16 baateebwa oluvannyuma lw'okukkiriza emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Bokoma Nsimbi North MP Dr. Christine Ndiwalana ow'ekibiina kya National Unity Platform ye yasimatuse okugajambula abakungubazi ababadde abanyiivu okuzaama. Kigambibwa nti ambulensi ye yatomedde omugoba wa bodaboda wabula ate driver yabadde agivuga teyasobodde kuyamba muvubuka ono amanyiddwa nga Marvin Kawesi kumutwalako mu ddwaliro wabula n'amalamu omusubi. Bwe batyo abatuuze bekozeemu omulimu ne bamuddusa mu ddwaliro wabula oluvannyuma lw'okutuuka eyo ababodaboda basazeewo kubanga ate bakubira omubaka waabwe essimu abayambeko ne ssente ez'eddwaliro oba oliawo wabula nga kigambibwa nti ono teyabawadde budde kubawuliriza era essimu yagigyeko. Kino nno kyabanyiizizza nga bo abagoba ba bodaboda era bwe babadde mu lumbe nga bagezaako kubanga ate basiibula muganda waabwe. Omukyalo ono yazze naye nti bamusikasikanyiza ne mukatebe we yabadde atudde oluvannyuma lw'okugamba nti yasobodde kubayamba teyabagasizza era ne bamugoba ku ki ku lumbe kubanga babadde baagala nakola ki kumukuba. So nga ate ye President wa bannamateeka omukramanyiddwa nga Ssemakadde agambibwa okuba nti yafulumye eggwanga lyattu Uganda era ng'ono ali mu ggwanga erya Rwanda. Abamu bagamba nti yadduse so nga ate abamu bagamba nti yagenze ku mirimu gye. Ye omukramanyiddwa nga Abed Bwanika avuddeyo bw'atyo n'alangira nga bw'agenda okulekulira ekibiina kya National Unity Platform butongole abeere ng'ate yeegatta ku kibiina kya NRM. Jjukira nti ono azaasika omuguwa ne bakama b'ebbanga eriwerako ddala. So ng'ate ye omukramanyiddwa nga Shady Style ng'ono muyimbi yategeezezza nga omukramanyiddwa nga Hilary Kiyaga gwe gomanyi nga Dr. Hilderman ng'ono akiikira abantu b'e Mawokoti eyo nti tapuleyinze paati ye bulungi mu kuweereza abantu be naddala abakola ebiyiiye mu sayidi y'e Mawokota tabayambye. So ne ku lw'ensonga eyo agamba agenda kujja mu 2026 asobole okuba nga ate akiikira abantu be abatuuseeko services nga bwe zeetaagisibwa byonna ebiremye Hilderman ye waakubikola. Ate nga ye mwana omulenzi amanyiddwa nga Meld agamba nti awagabuwa omukramanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone atuula kakkane agoberera ebiragiro by'abasawo okuba nti ye yalabye ku ripooti ye eri very recent ey'obulwadde wabula ng'agamba nti singa abatagoberedde biragiro by'abasawo ne yeesonyiwa omwenge n'adda ku ddagala obulamu bwe buli mu matiga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
naye nga bo abawagizi b'omukramanyiddwa nga Moses Sali muyite Big Size Bebe Cola bwe bati bageze maaso kubanga ate bamulaga nabo Muhabbatina bwe bamukyaliddeko n'ebintu omuli enkoko, embuzi, amatooke. Wano Shira Price abadde amukwata ku lubuto apimamu naye nga asinzidde ku bigambo omukyala we Zuena Chirema bye yatwitinze olunaku olw'eggulo ng'agamba nti ye awulira ng'ali moved n'abaami abo abaakola obubedo bamandoma nga abalina wali obunyama kuki ku mbuto ngamba 6 packs agamba nti abalabira ddala nga bali healthy era agamba nti buli mukyala deservinga omwami alina akanyama ako obulamu awe buli weewaawo Bebe Cool bino lwamugudde mu matu yagambye nti muti abakyala n'abuuza abaami mwe wamma ki ekibamuvinga ku bakyala bwe kikyotunuulira ku mukyala n'owulira nga yo moved anti Zuena ye kanyama ke kakola ki ke kamuvinga kabedo ate omwami we yakalina luli naye ennaku zino oba emmere yennyingi tekakyaliwo. Bwe tuddako mu baagalana abalala mwami Rutaya ne mukyala we Zari bano nabo Muhabbatina gunaatera kubasuula ddala ennaku zino mungi okuva bayingira awo mu Young Famous and African babiri bwe bati omukwano balina muyitirivu ddala omukwano katono gubatire mazzi naye nga ye Zari yageze maaso kubanga ate aleetera mwami Rutaya okubanga ate yeetonda oluvannyuma lw'okumubuuza kiki abaamuleeterayo omukyala tebamubuuza oleeta bulesi oyiiya buyiiya okitegeera ne waba omubuuza n'agamba tewali kweyiiyaayo ky'oleeta banga omusajja okitegeera kati ekyo kyekyalumye Zari Shakibu kumubuuza ate najja ngalo nsanga talina kyalese gattako n'okubanga amulaba mu birowoozo bye ng'akola obwenzi byonna ebyo yabadde alina okubanga ate abyetondera. So guys, I would like to publicly apologize to my wife for marrying another wife in her dreams. I would have realized that it's gonna really hurt her feelings and I didn't have to do such a thing in her dreams. And also I would like to apologize to my wife about yesterday when I called her and asked her if she wants anything while on my way back home, and she said she doesn't want anything. I would have realized that even though she said she doesn't want anything, let me get her something on the way. So I'm really sorry, my love. You're forgiven. Bulambalamba ngenda kuba nga te nkusembyayo n'omukramanyiddwa nga Pengepenge kano kasembyayo njagadde kuba nga ate mpaggwa omuwagizi wa Pengepenge ku nsekeza obwerere jjukira nti ono yaliko omuninkinwa Mafiina abalaba obutambi mwasobola obulaba emabegako eyo naye nga yavuddeyo n'ayogera ku mwami yabadde Valentine wa Mafiina yaleese ebirabo nti tajja kumalako guno mwaka. Anyways, sigenda kwanga ate njogerawo bingi awo ngenda kwanga mbawabui mwana mulenzi Pengepenge agenda maaso kubanga ate abatusako ekyo ekibozibozi nga bulijjo mbeera peje lwaki nedda mubeere bulungi omutonzi waffe abankuumire mweraba. Oyo omusajja yalaze ebimuli ng'atwala maama Fiina tayinza kumala mwaka nga mulamu. Maama Fiina gwe mmanyi gwe naganza azze ekimunjagaza nti ye buli mwaka zaafiirwa omusajja ekibatta nange sikimanyi naye omuzimu buli gushankiki gwasinza gwe nabagamba gwe nasinga omwagalako buli mwaka gumusaba omusaayi gw'omusajja. That is why I'm safe. Nti ohaji yawadde ebimu tayinza kusukka guno mwaka lisiti mugimanyi yonna yonna yagaddeko omukazi oyo ebigwera temumanyi ngiriggwa bitya. Nze nzekka alina ku mukisa nti ate kati akaboozi tukasindira ku Skype. Naye negeziwaza nti ngende ku ground nkasinde nfa mu myezi 2. Oyo tesobola kumusemberera n'oba na bulamu. Oyo reputation y'omukyalo oyo olina okufa. Nze nzekka nti omukwano tusinda gwa WhatsApp tusinda gwa Skype. Muweereza ebitundu byange ebyekyama nga byereeze n'abirabako naye nampeereza. Katulina app ebikwasaganya ne byemala eggoga naye genda nti omwebakeko Penge nyaka soda nnyo ngamba oyo atulabyeko haji ssebo nakulabye ng'oli mu maka gange nze kulabula nti
wabula Justin mbulira bubulizi bakuziika wekyo nkimanye mbwangu ate bw'olaba nga Sseguya akola ku bukedde ng'ati muzzaamu kamera mu musajja Mama Fiina gw'ayagala naye tagenda kuwangaala bwe buno obubonero nga tojja kuwangala mu bulamu bw'omukazi oyo waliwo abantu bayita ku mikolo egyo ng'akwanjulira bali babiri SB4 ne Sseguya tosobola kuwona so taata webale kubeera ng'osalimbira mu pasikalamu gwe nasimba webale kubeera nga mukazi wange omunywedde ebbeeri ennaku zonjogera ebbeeri gudde webale ssebo haji ennakulebe kuno baakulaze ku feesi ng'okutta ebimuli mbuwaze n'omukwano ssebo Mama Fiina bamuwadde ebbunduluzi ly'ebimuli nga bijjudde ssente n'omusajja eyamututte ali awo afaanana nga bano abasajja abakuumi b'amalaalo musajja ali awo musimanyi haji bisajjasajja bino ebiringa ebitunda enkota z'amatooke ebisuubuzisuubuzi tategeerera mbeera ze muzeeyi nze kujjukiza gwali mu maka gange ssebo eyabadde ali mu kugazana ndi maama w'abaana bange Mwenye weda abankomba abantaginga mu video zammwe nti penge jangola Mama Fiina bamututte penge jangola Mama Fiina bamututte amakaba bakutte mbagamba mwenna abalisifa nation temutio mwe bali kulaga nti no munfaako naye mbagamba nti temutya Lucifer Nation yemanyi penge nemanyi manyi kyensobola tekisobola mbakakasa oyo omusajja yali nyegigaba oyo omusajja awunya mbugo oyo omusajja yasize na kumutya ekinjagaza Mama Fiina kiri ekintu kimu buli musajja nepanseeko nti yebaka ku mukazi wange tosobola kuwangaala mpayo lisiti y'abasajja bibase ku Mama Fiina nga bakyali balamu okuleka nze ali ebunaye ago nno ge maanyi ga Mukama ago ge maanyi gammwe Lucifer Nation essala ze munsabira mugamba nfe penge gwe tumanyi yajja osigaza omupiira oyo omusajja yalaze ebimuli tayinza kusukka guno omwaka nga mulamu mukasalemu naye Justin mbulira bakuziika wa tetuganye essanda kati lya bbeeyi naye nze manye ettuufu erikusaana njala ddi odalinga maagu ojja kuba buli awo nga wakedde nti ye kennyini yakeera ku mulambo neyeekaabya ye kennyini yakeera ku mulambo neyeekaabya obuziga bw'ekirogo kyekimunjagaza oyo omukazi era essimu n'agikubira muzeeyi omulambo guli wano ojja kubiraba tolaba kiggumbi omanye abakafa mu process eyo abali awo haji sikutiisa nti ove ku byange naye nkubuulira alaali ebinakutu